Abagoba ba Takisi abakakkalabiza mu Paka ya Usafi baweze enkolokooto nga bwe bagenda okwekalakaasa olw'ensonga nti tebakyafuna basaabaze. Kino kiddiridde abagoba ba Takisi abalala okutikkira abasaabaze ku makubo ne ku stage eziriraanyeewo ng'ey'oku Shoprite. Kino ne kiziyiza abasaabaze okugenda mu Paka ya Usafi. Tutuuseeko mu Ppaaka eno, takisi ezisinga ne zirabibwako nga nkalu ddala nga ne badduleeva baazo bawujjadde. Emabegako takisi zino zaatikkanga abasaabaze emirundi egisoba mu 10 wabula nga kati zitikka emirundi 3 gyokka. Ku ssente ezisoloozebwa kuliko ze balina okusasula bannannyini takisi zino $60,000 buli lunaku ate nga ne KCCA ebasoloozaamu omusolo gwa $60,000 buli mwezi. Abagoba ba takisi zino batutegeezezza nti tebakyafuna na ze balya kyokka ng'ensonga eno bazze bagiroopa eri ababavunaanyizibwako naye nga tewali kikoleddwa era nga kye basigalidde okukola kwe kwekalakaasa sinakindi bamuke Ppaaka eno badde ku nguudo. Tujja kwekalakaasa meeya yajja wano naye yakavaawo tanako kyatukola kyatuddamu. Tujja kulumba Pulezidenti Museveni tufune ebipande byaffe tubiwandiikeko tuyimire mu kkubo kusanga Pulezidenti lwanaakola ki lwanatuyambira kwekalakaasa kwediima zonna moka tujje mu Usafi tuzize ku kkubo. Wabula ate ekyewuunyisa kiri nti n'abatikkira ku nguudo batutegeezezza nga KCCA bw'erina ensimbi z'ebaggyako. Okusinziira kw'omu ku bakulira abatakisi abatikkira ku Shoprite ategeezezza nti ekibaviirako okutikkira emmotoka wano kwe kuba nti ekitongole kya Utoda kyasaanyizibwawo era nga tebakyalina bifo mu zi Ppaaka nga singa baba baweereddwa ebifo mwe batikkira mu Ppaaka ez'enjawulo beetegefu okuva mu kifo kino. Obuvuyo bwonna bwe bwabaawo ne Utoda nga bagiggyeewo tetwasobola kubeera na stage ntongole n'aba state council be batwala ebigobero bino byolaba era be tusasula be tuwa loading fee tuli ready nnyo singa tuba tufunye ekifo ekyo mu Ppaaka enkadde era tuli ready nnyo okuvaawo. Wabula tugezezzaako okutuukirira ekitongole kya KCCA ku nsonga eno ne tubulwa gwe twogera naye. Nga bwe kiri nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente nabwe gutyo abagoba ba takisi mu Paka ya Usafi ge bakaaba ge bakomba olw'ensonga y'abavuzi ba takisi abatikkira abasaabaze ku makubo nga n'olw'ensonga eyo abasaabaze tebakyayuna Ppaaka eno. Ku lwa Kingdom TV, Madrine Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.